Alright, thank you so much, ladies and gentlemen, for watching us from wherever you're catching this video. I know most of you may be watching it nga tuli mu Uganda, naye nze mbangawo always mu mbeera yonna okutuusaako whatever is happening in Uganda. Nga bannayuganda bakyalindiridde okuwulira byabakama either nga yogera ebikwatagana oba ebitakwatagana. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba ndi wano okwagala ate okutegeeza oba okujjukiza oba oliawo okulaga ebyaliwo mu campaign Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ze yalimu nga anoonya akalulu k'obwa president akalondeddwa. Now, very many Ugandans are at tense. Eggwanga Uganda liri ku ab'akakiiko k'ebyokulonda bali ku ka pressure. Bannayuganda beesunze okuwulira amawulire ag'essanyu, naye nga bwe tugalinda amawulire ag'essanyu njagala kuzza ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwa December omwaka 2025. Ennaku z'omwezi nga 6 Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yali mu kibuga ekya Gulu City gye yali agenza okuba campaign. Olunaku olwo the day before nga tannabatuuka mu Gulu City, gwe ssebo banya batulaba, abazigu balumba office za National Unity Platform mu district ya mu kibuga kya Gulu, ne banyagulula ebintu ne bonoona, and of course ne baleka nga leaving everything in a mess. The next day Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yali alina okugenda mu Gulu City, era we strongly believe nti abazigu olumba office za NUP they were sending a clear message nti tebaagala National Unity Platform mu district oba mu city ya Gulu. Era ne tufuna n'amawulire nti abakulembeze ba NRM mu Gulu City baali basasudde abazigu oba abayaaye abagenda okuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne tiimu ye singa baba nga bazze mu Gulu. Newankubadde nga akakiiko k'ebyokulonda kaali kakiteekateeka ennaku z'omwezi nga 6 December Bobi Wine alina kubeera mu kibuga ky'eggulu, abayaaye tekyabalobera kujja kuba bantu. Amaduuka mu kibuga ky'eggulu gaali gaggaddwa. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo mu ggulu eyo yewasibuka omukulu amanyikibwa nga General Salim Saleh. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yagamba keetonye kagwake nina ogenda mu ggulu. Bwe yali ayingira ggulu bw'ati nga zokkola rwale ye, bassebo ne bannyabo yasanga amagye nga gamulindiridde okumweŋŋanga, nga bwe yagamba nti tagenda kupowa, era yamaliriza n'ayingira ekibuga ggulu. Wano we yayingira we yakuba rwale ye constituency omukulu Norbert Mao gye yeesimbyewo ng'omubaka wa parliament. Njagala nkulage ebyaliwo ennaku z'omwezi nga 6 Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe yayingira ggulu wakati mu miggo. This is what happened. Katukomewo. So ambeera abwetyo abwetambula batata ne bamama. Ate kino kiki National Water batyo ali mu kwolekera Gulu batata ane bamama. Gulu yonna egattwa, ebimotoka byonna nkakasa ndowooza emiryango gyonna ndaba buli mulyango ogugezaako okuba nga gwambuka ndaba oguteeddwamu ekimotoka. Awo tulina okuyita wagaddwa, we tulina okuba nga tuyita wagaddwa. Wotulina okuba nga tuyita wagaddwa.
wetulina okuba nga tuyita awagaddwa walina okuba nga ayita awagaddwa n'emizinga egy'enjawulo egitunuza emmundu eno okuli ab'amagye abeesabise bonna nga bw'olaba tanka ennwanyi abaganda bange nga bw'olengera wali waggulu tanka ennwanyi walina okuyita naye awagaddwa bakute emiggo bakute emmundu bali ku ssawa ya mmando so kale nsaba mu sharing a video please nsaba mu sharing a video nsaba tanka zizo zireetebwa okuba nga ziriko abamagye balinga abali mu lutalo zizo tanka ziri mu kuyibwa yeno embeera eri eggulu nga yakatandika okuba nga ayingira ekibuga ggulu yeno embeera bassebo ne bannyabo nsaba musharing labe mundu wabakimuntunuza mbalabe omwana bakimuntunuzaamu omwana bakinyola nga kimuntunuzaamu omulaba omusajja watunuza pulezidenti emundu yennyini wa tanka yiyo agimutunuzaamu wuono yiyo bagimutunuzaamu yiyo wuoyo bagimutunuzaamu bamutunuzaamu tanka yiyo agisetinze bulungi ne mutunuliramu ddala His Excellency bali mu kumutunuzaamu tanka gugo omuzenga bagumutunuzaamu nga bw'olengera nga agenda maaso n'okuba nga position yeno embeera abassebo ne bannyabo baganda bange abassebo ne bannyabo baleese abantu abali mu ngoye eza bulijjo ne bakuba siteegi weebadde ne bakuba buli kimu babadde n'amacupa yeno embeera eri mu kugenda maaso eggulu twabagambe buli oda gy'owulira eggulu ebeera ya sale musale muganda wa Museveni ye oda bw'atyo atunuziddwamu omuzinga amagye ageesabise gakyagenda maaso n'okuyibwa n'emmundu ennene
we are here, we are supposed to go to our office. You know that you're the army, you are rules that are broken office. I want to go up to my office and go on the campaign. We have not done anything wrong. We have not done anything wrong. We are going to our office. Okay? I have gone to the office and then I'm proceeding to the rally. We have not done anything wrong. You look how many soldiers are here. But the ones that attacked our rally, killed people, beaten our people, we have not done anything wrong. Bamutunuzaamu omuzinga buli dakiika. Bamutunuzaamu tanka. I want the journalists to look. Guns are covering their faces and are protected by the military. Mbeera abweti bwetambula. I'm going to move by myself. Yes. Okay? Yes. Move by myself. Yes. Agambye security eyampeebwa akakiiko k'ebyokulonda bwe temulina kye musobola kukola nyenda kutambula nga nze. Bwe temulina kye musobola kukola mu mbeera eno nyenda kutambula nga nze. Okay, you the police officers, you have escorted the goons to disrupt our rally. You have escorted the goons to the morning going to our office. Electoral Commission knows I'm supposed to be campaigning here. I'm supposed to be campaigning in Gulu. Banange mo sharing a video, share the video as much as you can. We are heading to Gulu. But you have let goons attack our people and they hurt people. Bagame tebakkiriza muntu n'omu kutambula amaduuka g'abantu bali mu gabba mu ggulu. Yembeera eri eggulu bagamba amagye nga gawerekeddeko abavubuka bali mugenda nga babba amaduuka g'abantu mu kibuga ggulu. Why are you blocking the road on us? See the tags that are covering their faces. Look at the tags covering their faces, guarded by the military. And the Election Commission is silent. The police is silent. This is not a military operation, this is a presidential campaign. We are supposed to be campaigning today in Gulu City. Please allow us to go on the campaign. The world is watching you. The world is watching you organize thugs to harm people. We know you arrested all my security team because you want to harm me. The world is watching you. You cannot harm all the people in Uganda. Please allow us to go on the campaign. Stop embarrassing the national uniform. We are supposed to campaign in Gulu City. To you the journalists, please cover everything. Please film everything. I know these people are planning to harm me. They are planning danger on my life. But what I want the world to be watching everything that the so-called Uganda People's Defense Forces is doing, that the so-called Uganda Police Force is doing. Look at what they're doing. Nabananga mu sharing a video.
not done anything wrong. Not done anything wrong. Yes. Not done anything wrong. We have not done anything wrong. We have not done anything wrong. Leave me alone. The Mulana, don't fight with them. Don't fight with the officers. We are international community. This is what is happening in Uganda. I'm a presidential candidate, but look what the military is doing. Look what the military is doing. I've not done anything wrong. Electoral Commission, no, I'm supposed to be campaigning here. Mama. Look what the military is doing. They want to put the camera on that man. Put the camera on that man. Kuja mkundu wewe. Bale mokuba president obala bayi. Rasta. Calm down. Bali mokuba president Amaje Bali mokuba president mu kibuga gulu yeno embera eri mu kibuga gulu. President is not safe. President is not safe at all. President is not safe at all. Dani maji kenaba mwasizo mutwe. President bali mukwata. President. Done magic. But please, don't kill the president. Why are you doing this? We are just peaceful Ugandans fighting for our rights. People power! People power! Chambade kasiwa! Chambade! Olivia! Mukasiwe! Mutambule. Tambula. Tambula.
Look at what they are doing to us. Look at what the police and the military are doing to us. We're not crying whatsoever. The big pressure. Board, hello? Hello? What's that? Hold on, boy, wait. Wait. Tugende, let's go. Hold on. Hello? Sorry, the person got the vehicle. Jamas. Just a minute. Oh, okay. Very good. Go. Get a mask right now. Defend it. Move it, go. Somebody. Move it, go. Somebody tambula ngena kusika. Baba vayo. The boss wali genze maso. Kamera ziri munjao. Waliwo asinga obusungu bwemala tuva kutegeeragala muyola buyozi oyo asibya katambala ku mukambwe nnyo ayeka Bobi alina kye yamubbira oba kye yamukosa ekibuga kyonna bakiisiza dda tugende mama tugende sika maso mama tambula 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 mami
Mama atambula ogende maaso naawe obadde ki tova mu kamera We are going to the office. This side, that side is a market. boss hello boss People power! We have a girl there! kamera zirimu nnyo kino kyokwanisa kyaffe kisinga mundu bawa tambula Alright, that is what happened when Bobi Wine tried to enter Gulu City. Emboko ya nyoka, emboko ya vuga, era yamaliriza amazena ayingira newankubadde nga omu ku basajja be Dan Magic yafuna obuvune naye yayingira ekibuga Gulu City naye kyasinga okwewunyisa ekibuga kyali kikalu abantu baforcingibwa okuggala amaduuka gaabwe. The main issue was to avoid what happened in Arua not to happen in Gulu City. But of course nga omanyi Kyagulanyi always nga Katonda ali naye amala na pulling off the crowds ku venue. It was massive. Era yagenda tuka ku venue nga mbutuufu your statement yaji because you can see amaduka magale, intimidation is too much. They don't accept people to come and see Bobi Wine. Naye abavubuka abavumu bayimirira ne Kyagulanyi Center mu Bobi Wine nga ayingidde mu kibuga eky'eggulu. Now that is exactly what happened, ladies and gentlemen. Nga bannayuganda balindirira byabaka mu kwogera either ebikwatagana oba bitakwatagana. Njagadde gwe munnayuganda omanye what happened Kyagulanyi Center mu Bobi Wine lwe yali mu kitundu ekyo ekya Gulu City.